nayingiranga mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza nayingiranga mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza ye nayingiranga mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza tata nayingiranga mu mpya zo n'okusinza n'okwebaza ye nayingiranga watukuvu n'okusinza n'okwebaza n'okusinza n'okwebaza n'okusinza n'okwebaza n'okusinza n'okwebaza n'okusinza n'okwebaza ddala nayingiranga mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza nayingiranga mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza tata n'okusinza n'okwebaza n'okusinza n'okwebaza weewaawo taata nayingira mu mpya zo olw'okusinza ate n'okwebaza kubanga ompadde obulamu ompadde omukisa okuba nga nkyaliwo olwaleero erinnya lyo ligulumizibwe erinnya lyo litenderezebwe haleluya haleluya erinnya lya mukama omulungi lyebazibwe mbalamusiza nnyo mwenna mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu haleluya nimbaaniriza nate olunaku olwaleero titwatuuse dda mukama mulungi akyatukuumye nga tuli balamu kye tusobola okujjako okusinzaawo kwebaza okutendereza erinnya lye mukama yeebazibwe kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna nebaza mukama olw'ekisa kyatuwadde kulamusiza gwe munnange ali eyo kansubire nti oli bulungi nange mukama mpadde obulamu ndi bulungi olw'ekisa kya katonda aleluya mukama mulungi njagala kwebaza katonda nate olw'olwaleero tugenda kuba tugabala ekigambo kya katonda nga tetunagenda mu kigambo kya katonda mbatumiddeko nnyo mwenna abali abawuliriza ekigambo kino abasharinga meseji abalayikinga meseji zino abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna mukama abawe nnyo omukisa mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu mwebale kutufolowinga tubaagala nnyo ffe ngaaba mukama afa international church mukama yeebazibwe tubaagala nnyo olw'ekisa kya katonda mukama abawe omukisa tweyongera okwekuumira mu mukama amaanyi gaffe gali luddawa amaanyi gaffe gali mu katonda tova ku mukama teweerabiranga birungi bye teweerabira katondawo mukama yeebazibwe newankubadde embeera ezinga efaanana etyasigala ng'onywezezza katondawo mu linnya lya yesu haleluya kale mbatumiddeko nnyo abali mu overnight mukama abawo omukisa ekiro ekirungi eri buli muntu yenna ali mu kusaba mukama abawo omukisa mukama afaayo manyi nti overnight egenda mu maaso essaawa eno egenda mu maaso bannange mukama abawo omukisa baagala nnyo era mbatumiddeko mu linnya lya yesu mwenna abaana bange mwenna mukama abawo omukisa abaweereza mwenna mukama abawo ennyo omukisa mwebale kwagala katonda era nsaba katonda ayongere okunyweza emikono gyo mu linnya lya yesu ayongere okunyweza amavivi vigo ayongere okuwa ekisa n'amaanyi osobola okuyitawo olw'ekisa kya katonda kale tulina overnight egenda maaso era osobola okutwegattako ku mukutu ogwo gwa whatsapp mu linnya lya yesu gye tuli nnyo kama bawo omukisa ntumirako ku basumba bange omusumba henryga omusumba desire kikomeko mbaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu haleluya n'abasumba bange abalala bwenna mbatumiddeko mu linnya lya yesu amannya Kyambadde Faridah omuweerezaawo nkwagala nnyo mu linnya lya yesu ate nzize okubanga twongera okugabana obubaka obugenda okutuyamba obugenda okutuwanguza tuli mu lugendo twagala kwezza bujja tuli mu lugendo nno lwa kwezza bujja olw'akaseera ke tulimu ekkondeere riri mu kuvuga munnange nno olw'okuba ekkondeere rivuze n'owulira golokoka teweekyusa n'ogamba kasita obudde bukyaliwo oyinza okulowooza nti obudde bukyaliwo kumba obudde tusigaza butono era ekyo kyenjagala okugamba nti obudde tulina butono ekkondeere bwe livuga golokoka bugolokosi yambala amaanyi togamba kaninde olw'enkya olw'enkya luyinza obutakugasa
Mukama yeebazibwe. Golokoka kati ekisa kya Katonda kizze. Tolinda ate nti akatulindeko kanindeko ebikukuta ebyo byolina okulwana okweyambula n'ogamba nedda kantambule ngende mu maaso Kristo wanjagala. Mukama yeebazibwe. Kale njagala kwebaza Katonda n'olunaku olwaleero. Njagala tugende ffena mu kigambo kya Katonda tuze tugabana obubaka obukwata ku tuze twogera ku kuddayo makubo ag'edda. Twatandika n'obubaka obwogera ku kukolerera ekyokulya ekitaggwaawo. Tunoonye nnyo ekyokulya kiri ekitaggwaawo. Obubaka obwo twabusomanga mu Yokaana essula ey'omukaaga nga twogera ku kyokulya ekyo omwana w'omuntu kyabawa ekiri batuusa ku bulamu buli obutakola ki obutaggwaawo. Tulina okukifuna. Bw'otookifune bw'otookinywerereko gwe n'oteganira bino ebiggwaawo enkya bakubika ng'obirese so nga ate byakutawanya nnyo n'oleka kiri ekitaggwaawo. Mukama yeebazibwe. So nate era ne twogera kubaka Mukama ng'ayogera gye twali mu conference gye twalimu December ng'ennaku z'omwezi 26 paka ng'ennaku z'omwezi 3 twalina obubaka obwogera ku kisa nga ekigambo kigamba Mukama akujjuukirira mu kisa kiri. Oba oliawo ekyakuseseetula oba ekyanseseetula okunzija mu kisa kiri kukolerera kyakulya kino ekiggwaawo. Naye Mukama atuwa ekisa tuleme okukolerera kino ekiggwaawo mu linnya lya Yesu. Mukama akujjukira naye ng'ataakujjukirira mu kisa kiri wali wamuweererezanga ennyonta enjala eyo yaddawa wagwanga ku bigere bya Yesu. Entisa ya Mukama ng'eri mu ggwe olwaleero yaddawa. Olwaleero by'okola ng'oli wala ne Kristo kyobalaba nti azze okuleeta ebigambo bino okomewo eri ye Katonda wo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya. Kale tubadde mu kyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya Yeremiya essula 6 nga tuli awo twogera ku makubo ag'edda. Leero bwe tutadde mu makubo gali Katonda gatusuubira okudda tujjulula okuteesa kwe. Era buli lwe tutawulira n'ayogera ne tutassaayo mwoyo agamba nange nembaleka. Waliwo tugenda kutunuulira ekitabo kya Zabbuli 81. Leero tugenda kutunuulira Zabbuli 81. Mukama yeebazibwe. Katugendeyooko mu Zabbuli 81. Kwata Bayibuli yo, kwata ekitabo kyo, kwata peeni yo, tuyigire wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kale mpanye nti Bayibuli yo wagikutte dda ate n'ekitabo kyo kirina si weewaawo. Amiina. Tusome Zabbuli 81. Zabbuli 81 egambye etya? Okay, tutuseewo. Okay, tandikire ku nnyolo 8. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusomawo tulabe biki ebiri awo. Mukama yeebazibwe. Tugenda kwogera okujjulula okuteesa kwa Katonda. Okujjulula nga gw'ojjuludde okuteesa kwa Katonda gy'oli olw'okukkiririza mu buli kintu kyonna kifuga obulamu bwo, olw'okukkiriza buli kintu kyonna kifuga omutima gwo kubanga olina bye weetaaga. Mukama yeebazibwe. N'ojjulula okuteesa kwa Katonda n'akuleka nagamba kamuleke naye nga Katonda tannakuleka. Golokoka kati ng'owulidde ekkondeere nga likuyita. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli eyogera etya? Agamba nti muwulire mmwe abantu bange nange n'abategeeza gwe Isirayiri singa okkiriza okumpulira. N'agamba nti temuubenga Katonda munnaggwanga mu ggwe so toosinzenga Katonda munnaggwanga yenna. Nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri. Yasama nnyo akamwa ko nange nnaakajjuza. Mukama yeebazibwe. Nze Mukama Katonda wo. Ebyo byonna abyogera nga kyagezaako gamba nyweza endagaano yange. Towanyisa ng'oleeta ate ebirala. Nyweza kye watandika nakyo ne Katonda. Nyweza kye wayingiramu ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Katonda tuyita kudda wali we twatandikira. Abamu twaleka endagaano tukoze nno bingi nga tuleka endagaano ye. Mukama yeebazibwe. Tukola bingi nga tuleka endagaano ya Katonda. Mukama alagaana n'abantu endagaano. Ne bwe yali ajja abaana ba Isirayiri mu Misiri abayingiza mu nsi ensuubize amaze obbawa Yeriko. Abantu abamu Katonda abawadde Yeriko era Yeriko kigudde naye mukutte ku ebyo bye yagaana.
mutandise okukola ebyo ate byeyagaana. Mukama yeebazibwe. Amala obba wa Yeriko. Nze kyemmanyi Mukama yawa Yeriko Yoswa. Amugamba Yeriko nkikugabudde, ne bakabaka baamu mbakugabudde. Mukama yeebazibwe. Bw'amala obbagabula Yeriko n'abateekerawo ekiragiro, n'abagamba kino temukimenyanga, eno y'endagaano yange. Mukama yeebazibwe. Temukwata ku bintu biri mu Yeriko. Mukama yeebazibwe. Temukwata ku bintu byamu. N'abagaana okukwata ebintu ebyalimu, n'abagaana okubiryako, n'abagaana. Naye abantu bangi bamaze okuweebwa Yeriko waabwe, bwe bamaze okukwata ku Yeriko, nabino Mukama bye yasongako nti ekyo kikyamu tokikolanga, babikwakwanuddeyo babikoze. Mukama yeebazibwe. Babikutteko babikoze. Value tekyaliwo eyakiri ey'okukankanira ekigambo kya Katonda. Akani ye teyawuliriza biki Katonda bye yayogera, yadduka buddusi mu biterekeddwa, n'akwatayo. Mukama yeebazibwe. N'abaako kyagugubidde, n'abaako kyalina. Kale mu bulamu bwo naawe weekebera n'ogamba wa wendese endagaano ya Katonda era nga nina kyengugubidde. Buli lw'onoolemera ekyo ky'ogugubidde obutakita, oba ojjuludde okuteesa kwa Katonda. Abange, Katonda atayagala tujjulule bye yateesa gye tuli. Buli lw'ojjulula okuteesa kwa Katonda gy'oli, tegeera ekigambo kino olwaleero. Katonda erinnya lyo lisangulwa mu kitabo eky'obulamu. Wandiwulidde otya ddala ng'erinnya lyo lisanguddwa mu kitabo eky'obulamu? Naye ng'ate we tuli wano nga tuli balamu, tukolerera obulamu buli gye tugenda. Mukama yeebazibwe. Naye olw'okubanga totegedde, tokutte endagaano ya Katonda, ojjuludde okuteesa kwa Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kale nno yali ayogera mu kitabo kino ng'agamba nti muwulire mmwe abantu bange, nange kanbategeeze, nange kanjogere. Gwe togezanga okusinza bakatonda abalala, togezanga okukola kino na kino. Bimeka Katonda byasonzeeko ng'abigaana. Ku mulundi guli wali otandika olugendo lwo, wali ng'owulira entiisa okikola, naye olwaleero nga tokyalina ntiisa yonna kukikola. Bwali otandika olugendo lwo watyanga ng'ogamba nnyinza ntya okwonoona ku Katonda wange, ng'owulira ddala Katondawo. Olwaleero entiisa eyo yaddawa mu ndaayo, entiisa eyo yalagawa, entiisa eyo kyekyaginuunamu, n'osigala okubeera ekiwowongole. Mukama yeebazibwe. N'osigala okubeererawo ekiwowongole ekirerya, nga muggwe kiri kyaggwamu dda. Kyekyaleeta ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. N'agamba nti temubanga na bakatonda, temubanga na kintu kyonna, temusinzanga nze Mukama Katondawo eyakuggya mu Misiri, eyakulokola. N'agamba yasama nnyo akamwako nange naakajjuza. Naye n'agamba olw'ekumi nti naye abantu bange tebaawulira ddoboozi lyange. Abantu ne batawulira nga njogera. N'oyo n'akoona ku by'omuzizo by'otalina kukola, gwe n'ogamba kambikole. Wakiri nja kwenenya. Abantu bangi bakoze ebintu bingi ng'abikola agamba nja kwenenya. Mukama yeebazibwe. Nja kwenenya. Lwaki okola ekintu ng'olowooza ekigambo ekifaanana bwe kityo? Gw'olowooza bwe tukola ekibi ekisa kyeyongera. Bw'oyongera okukola ekyo ky'okola ekisa kya Katonda kyeyongera ku bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Weekebere munda. Abange oyinza okulowooza nti kyokola olina gw'okikolera naye otaasa bulamu bwo. Waliyo olunaku lw'ogenda okuyimirira ku ntebe ey'omusango. Waliwo olunaku lw'ogenda okuweera embalirira ebyo by'okola. Mukama yeebazibwe. Naye bw'oba totegedde kuteesa kwa Katonda gy'oli n'okujjulula, olikola otya ku lunaku luli? Mukama waffe yeebazibwe. Kale ekkondeere kye liva livuga ng'agamba komawo, jangu tuteese fembi. Ebibi byonna biba bitwakadde nga olugoye olumyufu, binaaba byerunga omuzira. N'agamba newe biba bitwakadde nga bendera, kale binaaba byerunga ebyoya by'endiga. Naye jangu tuteese, jangu komawo. Agamba bw'olikomawo nange ndikuzza. Bw'oli awula eby'omuwendo bijje mu bitagasa, bino byakwawula muwendo. Noonya omuwendo gwa kino kyewaweebwa. Bange waliwo ekyenkana omuwendo gw'omusaayi, waliwo ekyenkana omuwendo gw'omusaayi gwa Yesu, waliwo kye tuyinza okugeraageranya ku musaayi gwa Yesu nga tukola byonna obifunye, byonna obikutteko, naye waliwo ekyenkana omusaayi gwa Yesu. Mukama yeebazibwe. Waliwo ekyenkana omusaayi ogwo gw'oli mu kugirira ekyo ng'okola ebitasaana, nga naawe wennyini weewulira ng'omwoyo gwo wagutunda dda eri Sitaani. Otokyagoberera Kristo wabula ogoberera okwegombaakwo. Kati okola okwegombaakwo. Naye nga lwaki?
oleka ekirabo kya Katonda bulamu butagwawo. Oleka ekirabo kya Katonda. Bayibuli kyeyogerako nti ekirabo kya Katonda bulamu butagwawo. Empeera y'ekibi kufa. Bw'oto kyekunkumulako n'owulira ekkondeere n'ogamba nedda n'obwekunkumulako ekibi, empeera y'ekibi kufa. Ekirabo kya Katonda bulamu butaggwaawo. Wandyetaaze eki mukwano gwange? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'agamba nti naye abantu bange ne batawulira ddoboozi lyange. So Isirayiri n'etanjagala n'akatono. Buli lw'otowuliriza kigambo kya Katonda kyekyogera kikukyuse kikukolemu omulimu, kitegeeza wamuvaako, tokyawulira ddoboozi lye. N'agamba wamukyawa, wakyawa ennono z'obwa Katonda, era kati okola gwe kyowulira. Kyova onoonya okuwulira amatu gakusiiwa buli ssaawa, onoonya okuwulira ebiwolereza ekibi kyekyo kyokola. Buli lw'owulira enjiri oyagala owulire abakoona ku ekyo kyokola nga balina engeri gye bakifevaringamu, osobole okukisigalamu. Mukwano n'ojjulula okuteesa kwa Katonda ku lw'obulamu obwo. Naye nsaba Katonda atuyambe, bw'owulira ebigambo bino tokakanyaza mutima gwo olw'okuteesa kwa Katonda kw'alina gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olw'12 ne lugamba nti naye nange ne mbaleka okugobereranga obukakanyavu bw'omutima gwabwe, batambulirenga mu kuteesa kwabwe bo. Mukama yeebazibwe. Nange ne mbaleka. Naye olowooza Katonda okwogera ekigambo ekyo nti ne nkuleka, olowooza olina ogenda kifunamu? Kubanga okola byonna n'olaba nga oli bulungi, n'okola byonna n'olaba nga olaba owonyezebwa, nga Malaki bw'atugamba, Malaki 3:15, nti bakema Katonda ne bawonyezebwa. Weewaawo ab'amalala ne tubayita ab'omukisa, kubanga bwe bakema Katonda, Katonda n'abawonya. Naye agamba nze naleka bulesi ne mbaleka bagoberera obukakanyavu bw'omutima. Buli lw'okugoberera ebyo bye weetaaga gwe by'owulira ebikontana n'okwagala kwa Katonda, oli mu bukakanyavu bw'omutima, ng'olemedde mu bukakanyavu bw'omutima, akuleka n'ogoberera okwegomba kw'omutima gwo. Naye olowooza ogenda kumalirawo buli Katonda lw'akuleka? Tujja genda tusome engero 23 ndowooza 23. Mukama yeebazibwe. ngero emu olunyiriri 23 ng'agamba nti abantu bano tebaawulira ddoboozi lyange. Katonda awulira nga kimuluma obutawulira ddoboozi lye. Ye ate muzadde ki? Katonda affe muzadde ki ayinza okusanyuka ng'omwana we tawulira? Oyinza kuba na ssanyu ki ng'omwana wo mukakanyavu? Oyinza ki owulira otya muli? Ne Katonda waffe awulira ng'agamba kati kamuveeko. Era n'abazadde balina enjogera eyo egamba kati kamuleke. Yamanye ensi eri mukuba, kubanga oganye okuwulira eddoboozi lya muzaddewo. Kirenkana kitya bw'ogaana okuwulira eddoboozi lya Katonda? Kifaanana kitya bw'ayogera n'otassaayo mwoyo? Mukama yeebazibwe. N'alyoka ayogera mu kitabo kya ngero essuula esooka olunyiriri olwa 24. Mukama yeebazibwe. Ngero essuula esooka olunyiriri lwa 24 n'agamba nti kubanga mpise mmwe ne mugaana, ngolodde omukono gwange, so tewali muntu assizaayo mwoyo, naye mujjuludde okuteesa kwange kwonna. Ojjuludde bye yateesa eri obulamu bwo, olw'ebintu ebigwawo, olw'akawumbo k'emmere akamu. Ojjuludde Katonda bye yateesa gy'oli. Mukama yeebazibwe. Bayibuli eyogera kw'ani eyatunda akawumbo eyatunda obusika bwe olw'akawumbo k'emmere. Esawu ayogera ku Esawu n'agamba omukisa yagunoonya nnyo n'amaziga naye nga takyasobola gufuna. N'agamba nammwe muleme okubeera bwe mutyo. Buli lw'olaba nga akawumbo k'emmere k'otunuulira ng'ekikulu n'ojjulula okuteesa kwa Katonda, agambe ngolodde emikono gyange ne wataba assizaayo mwoyo, mpise ne wataba ddamu. Ayogera eddoboozi lye ne tutalifaako. Abange tufeeyo nnyo okuwulira Katonda ky'ayogera eri omuntu w'omunda. Faayo nnyo ku muntu ow'omunda. Mukama yeebazibwe. Bino byonna byawandiikibwa olw'okutugasa ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Mulembe guno gugenda kuggwaawo.
bintu ebimu bikumalira mu bwereere weetundira bwereere okukola ekibi ogenda kumala okikola ekyofeesinga omutonzi wo ogenda kuyimirira otya mu maaso ge nga weetunda okukola ekibi lwaki weetunda okukola ekibi olwekyo kyoyagala olw'ekitiibwa kubanga owulira bagenda kussa wansi n'oleka okukola ekyobwakatonda kubanga olwanirira ekitiibwa kyo mukama yeebazibwe abange twawula ebyomuwendo tubijje mu bitagasa n'oleka okukola okwagala kwa katonda kubanga olina byoyagala okwekuŋŋaanyizaako n'otuuka n'okunyaga ebitali bibyologa waakiri nawoza tolinaamu kukakkana yadde ogamba kangwe ku bigere bya mukama waffe yesu tulwana entalo ne zigolokoka n'ebirala bingi nnyo n'okwogera byatatutumye omuntu nga byeraganize mukama yaŋŋambye agamba nga sinnayogera twakisoma wali tibawonyezza ekiwundu ky'omuntu wange ekyakungulu nga bagamba mirembe emirembe tegiriiwo kubanga omuntu w'omunda ali mu kuzikirira ggwawo muntu gwe wandibanga olina abantu bangi mu kanisa naye bameka b'oyambye okuwonya ekiwundu ky'omunda n'ombuulira obwenzi bwe okubuvaako n'oyogera ku bubbi bwe naye owonya ekiwundu ekyokungulu mukama yeebazibwe n'agamba nti naye bajjuludde okuteesa kwange kwonna so tebaagadde kunenya kwange n'akatono buli lwenzija nga nnenya ebyo tebabyagala bantu tebakyayagala kuwulira ddoboozi lya katonda eryogera ku muntu oli ow'omunda twagala okutunira bino ebiggwawo birungi buli muntu yandibyagadde naye tebimala mutima tebigula bulamu butaggwawo mukama yeebazibwe obulamu obutaggwawo tebugulibwa ebyo bye tunoonya ebitusuuzizza okuteesa kwa katonda buli lw'osula okuteesa kwa katonda mukama yeebazibwe buli lw'ova mu kuteesa kwa katonda kyekiddako kitegeeza weereetako wekka amabala kubanga ovuddemu ebyo katonda byeyateesa ayogera n'otassaayo omwoyo ayita n'otawulira n'otagamba eddoboozi lino waliwo ampita okuva mu kino kyenkola twematiza bwematiza n'ekyo kye tukola mukama yeebazibwe naye lowoozanga ku lunaku olw'omusango olujja lowoozanga olunaku olubi lowoozanga ku lunaku olwo mukama waffe yeebazibwe ogambe kanzireyo eri katonda wange kankole ekyo ekyanzaaza ekikyandesezaawo nga nkyali mulamu nafuna endowooza n'okutegeera okuva eri omwoyo omutukuvu tinze olwaleero siri mulamu kubanga nazaala abaana nina okubakuza kale ndabe ku diguli zaabwe byonna birungi naye ekyakisinza obulungi kwe kutegeera ekyanzaaza nekinteesa mu nsi mukama yeebazibwe kuweereza katonda kola katonda kyayagala alina kyanjagaza buli lwagolola omukono bw'ati alina kyayogera kirungi n'ossaayo omwoyo n'otajjulula kuteesa kwe gy'oli mukama yeebazibwe kirungi n'ossaayo omwoyo n'otamenya ndagaano ye ng'ogifaamu byayogedde n'otabireka bangi ababivuddemu tulaba enkomerero yaabwe ebeera mbi buli lwayogera n'otakola n'otawulira ddoboozi lye enkomerero yo egenda kuba nzibu nnyo egenda kuba mbi kubanga wajjulula okuteesa kwe mukama yeebazibwe era tukanagamba nti era nange ndisekera ku lunaku lwe balikaabirako lunaku lw'olyagalirako obulokozi aliseka ng'akudaala ng'agamba olabe mukama yeebazibwe lwaki wajjulula bye yateesanga bulungi gy'oli okwagala kuli kuwayina gy'ali nga bw'ayogera entiisa ekugwa mu mutima n'okankana n'ogamba naye lwaki nze yaddawa tuddeyo tunoonya okwagala okwasooka naye okaabirire bukama olw'okwagala okwasooka kanisa mukama yeebazibwe wandiba oli muweereza w'amaanyi ebitiibwa tebimala kubanga si bye tutwalayo eri wakitaffe si byagenda otusaba agenda kusaba embalirira accountability mukama agenda kusaba embalirira mukama yeebazibwe naye nga wajjulula okuteesa kwe agambe mpa ogamba ate namanya ate alyoka agambe gwe omuddu ataliiko kyagassa tolina kyogasizza mukama yeebazibwe baako kyokola mwakabaka bwa katonda teekateeka omuntu ow'omunda kutegeeza ebigambo bino okubanga yesu akomawo ebiro biyimpa wadde n'okusinga bwe wakkiririza bino byawandiikibwa olw'okutulabula ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe mukama yeebazibwe birina ki ebizimba ku muntu ow'omunda noonya emmere n'awonya omuntu ow'omunda kisinga okunoonya emmere n'eggwawo ey'akaseera kale kembula enfa enjala naye nga nywezezza
obulamu obutagwawo nga sijjuludde kuteesa kwa Katonda. Kale kangulwa ebyokwambala byonna bigule naye nga nywezezza obulamu obutagwawo. Bantu bangi kati ensi edduka sipiidi edduka ng'ekkolerera bino ebigwawo ebyakaseera. Bantu bangi bakoze ne batalina kukola. Abantu bayingidde mu ndagaano n'emizimu. Abantu beetunze eby'ekibi. Mukama yeebazibwe kubanga ayagala okukolerera kino ekiggwawo. Takyebuuza ku Mukama bw'aba akola ekintu. Abantu abamu bavuddeyo nga basumba ne banyaga ebintu by'abantu lwa mmere n'eggwawo. Mukama yeebazibwe. Bannange tuddeyo mu ndagaano ya Katonda. Ddayo mu kwagala kuli okwasooka. Kubanga obudde bwo buyimpawadde. Ebire by'okutuukiririzibwamu bye tulimu. Tebereza olemedde mu kibi okyakinywegera buli ssaawa onywegera ekibi. Mukama yeebazibwe. Laba bw'ogenda okutuukirizibwa mu kibi ekyo. Bayibuli eyogera tujja kweyongerayo n'obubaka buno. Tujagera nga tusoma obubaka buno. Mukama yeebazibwe. Tutuuke ku bire by'okutuukirizibwa. Tiwe oliba olemeramu ekyo ky'okola ogenda kutuukirizibwa mu ekyo. Mukama yeebazibwe. Ogenda kutuukirizibwa kubanga okiremeddemu naye ekkondeere buli lwe livuga liba likulabula. Ekkondeere bwe lirivuga oba eddoboozi bwe lijja nga likulabula dduka nyweza kye bakugamba. Bw'oba olina ky'olina okutakite. Bwe lityo eddoboozi lyayogera eri mukyala Luti. Mukyala Luti yali yasuze ne bamalayika mu nnyumba ye. Mukyala Luti yali yalabyeko buli ekigenda mu maaso. Eddoboozi ne lijja gye bali nga libalabula nga bagamba mutambule nga temutunudde mabega. Mukama yeebazibwe. Eddoboozi lyataawulirira. Bangi twogere Omwoyo Mutukuvu ayogedde naffe ne tutassaayo mwoyo. Kyokka obutassaayo obwo mwoyo bugenda kuzikiriza muntu owa munda. Mukama yeebazibwe. Obutassaayo obwo mwoyo butwala ggwe mu kuzikirira okw'emirembe n'emirembe. Andibadde ogolokoka kati ne weekuba mu ttooki noga naye wendi wenteeka okubeera. Wandiba osinza abantu ne bakulaba ng'owanise emikono ninga omutima gwo Katonda togenda mukweka mutima. Katonda togenda mulimba mutima. Sobola okwogera bino byonna naye Katonda sobola mulimba mutima. Sobola ogulimba abankulira naye Katonda togenda mulimba mutima gwo. Mukama yeebazibwe. Kubanga akebera mitima. Amanyi okufumiitiriza n'okulowooza kwonna. Dawudi kye yava abuulirira mutabani we Sulemaani n'amugamba tegeera Katonda wa kitaawo. Omuwe ekitiibwa mutegeere bw'oba onoomuweereza. Mikwano gyange tutegeere Mukama. Twawule bw'omuwendo omungi tubijje mu bitagassa. Tuli mu kaseera ak'oluvannyuma. Ebigolokose byonna binoonya ggwe. Naye onooba otya bw'otooyimirire kuwulira ddoboozi lya Katonda. Abantu beekutte ku bigwawo oli yeekutte ku ssente bw'ati. Ennyumba ng'ogitadde ku musenyu. Beekutte ku byabugagga bwe batayagala yeekuŋŋaanyizeeko liri ettaka liri erigundi lye alowooze nti mugagga nnyo. Naye naamutuyanga amulaba ng'omwavu ate omunaku asaasibwa. Era ayogera mu kubikulirwa essomero ey'okusatu n'agamba weerowooza nti ogaggawadde. Weeraba nti olina naye oli munaku. Woolowooza mbw'olaba mbw'era olaba nnyo n'agamba nkuweerera amagezi ogole ku ddagala osiige ku maaso go oba oliawo otandika okulaba. Weerowooza nti ogaggawadde olina naye ensi y'omwoyo oli mukalu tolina kantu. Tolina olina. Mukama yeebazibwe. Tunuya mu nsi ey'omwoyo oli otya. Weekebere mukwano gwange. Ennaku ze tulimu mbi nnaku za luvannyuma. Mukama yeebazibwe. Ennaku za luvannyuma twetaaga okukabirira ekisa kya Katonda. Weetaaga okukabirira ekisa kya Mukama nate. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nneme kujjulula bye yateesa. Nneme kuva mu ndagaano ye. Nneme butawulira ddoboozi lye. Agamba nange nabaleka. Naye nga tetunnatuukaawo Katonda kutuleka. Kubanga waakulekera ayogedde n'otassaayo mwoyo. N'ojjulula bye yateesa. Katonda yatuteeseza bulungi. Ensi eyinza okuba efaanana bw'etyo. Mu nsi ebintu biyinza okuba bitabanguse bwe bityo. Naye nywerera ku Mukama. Wenywereze mu Katonda wo. Tova wali wegeeserera. Tosikirizibwa bintu. Njagala nnyo ebigambo Mukama waffe Yesu bye yayogera bwe yali ng'ali mu kusiba n'okusaba mu ddungu. Bayibuli egamba n'atwalibwa mu ddungu okukemebwa. Omulabe n'amulumba ng'ayogera ebigambo nga naawe byayinza okujja gy'oli nti bw'onoovunnama n'onsinza. Bangi bazigiddwa ekigambo ekyo oli n'akkiriza n'avunnama n'asinza naye ng'aweereddwa ky'ayagala. Yesu yagambibwa sitaani ng'ali mu ddungu n'amugamba bw'onoovunnama n'onsinza. Ebintu byonna
byonna byampeebwa ngenda kubikuwa. Mukama yeebazibwe. Kalina ekyokuddamu tawamala gagoberera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tube n'ekyokuddamu tunyweze endagaano yaffe ne Katonda. Manya ekyokuddamu. Akani teyanyweza ekyo Katonda kye yali ayogedde. N'agenda ajjayo kubiterekeddwa n'aguguba nakyo. N'aguguba nabyo Mukama n'agamba Abayisirayiri boonoonye. Banange boonoonye si kye nateesa. Si kye nayogedde nedda mwonoonye. Mukama yeebazibwe. Mwonoonye. Wowe twonoonye Katonda waffe tuddeyo. Okwagala kuli okwasooka. Tuddeyo mu kisa kiri eky'omubuto. Kiri. Nyentiise ey'obwa Katonda yaddawo kati oyogera obalaata. Ate abalaatanga luli. Luli tewabalaatanga. Ne kati obalaata. Entiise eyo yaddawo. Tewawemulanga kati owemula. Byotaakolanga lwaki olwaleero obikola. Weekebere wekka. Tobanga wajjulula dde okuteesa kwa Katonda. Kyokka ne waba wakujwanga byokola lwero tebisaana eddoboozi erizze si lya kusalira musango naye lyakweta nti komawo nkwagala kuli ddayo mu kisa kiri eky'omubuto bwo. Oluggi luno nga tebannaluggala. Oluggi lwe banaba baluggadde onooba tokyawulira. Abantu bangi ekisa kibala ne kiggwawo. Ekigambo kya Katonda nga ne bwe kijja olaba ng'ebitakukolera. Nga luli wayaayaananga Ebbayibuli n'ogikwata n'ogikwata oyagala okumanya Mukama agamba ki. Olwaleero entiisa eyo yaddawa n'ekisa ekyo kyaddawa. Kikaabirire kikomewo. Oba waliwo kye wayingiza mu ndaayo. Abamu tugenda tuwulira buli kimeseji. Owulira n'ebinaakunuunamu ky'olina. Setaani alina tageti nnene nnyo ku lw'obulamu obwo. Atiisa kusetingira omuntu owulire ebigambo bye binuunemu eky'obwa Katonda. Osigale ng'oli mwereere. Kunuunemu kiri eky'obwa Katonda osigale ng'oli mukalu. Mukama yeebazibwe. Kale eno ke kaseera okugolokoka. Obudde tebunnayita. Budde bujja kutuuka ekiseera. Buyite. Kasita oba nga towulidde kuteesa kwa Katonda. Tonywezezza kuwulira ddoboozi lye. Ekiseera kijja kutuuka obudde buyite. Obudde nga tebunnayita golokoka kati. Obudde bwe buliyita ayogera n'agamba mu kitabo kya Kasebe olunyiriri luno. Tusabe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu kitabo kya Luka 13 katusomewo okwo mu linnya lya Yesu. Haleluya. Luka 13. Vala wina golokoka kati ng'obudde tebunnayita. Agamba mufube 13:22 katulusome. Lugamba lutya. Lugamba nti n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'ayigiriza ng'agenda e Yerusalemu. Omuntu n'amugamba nti Mukama wange be batono abalokolebwa. Ye n'agamba nti mufube okuyingira omulyango omufunda kubanga mbagamba nti bangi balinoonya okuyingira so tebaliyinza. Mukama yeebazibwe. Balyagala bayingire nga tekikyasoboka. Omuntu n'ajja n'amugamba Mukama wange nga be batono abalokolebwa. Ye n'amuddamu ki? N'amugamba mufube. Okufuba kwo kwaddawa? Abanga okufuba kwaffe ng'ekkanisa kwaddawa? Ennyonta, enjala, okwagala byakalirawa? Olaba kati abantu babaterawo bbaasi bane mugende musabe byakunoonya bannange enjala yagwawo abantu bakwegayirira bannange tuddeyo mu kwagala okwasooka. Mukama waffe yeebazibwe. N'agamba mufube. Tuddeyo mu kufuba we tulina okufubira. Tuddeyo mu ntiisa eri ng'ekibi kikyali kibi mu bulamu bwo. Onoonya ngeri ki gye weenywerezaamu mu kifo ekyo. Olabanga bwe batwala abo bootya bayinza obutakutwala naye kyolyatta omubiri n'omwoyo. Abo bootya tebakulinaako nnyo obuyinza ni waliwo alina obuyinza bw'oganya okuwa ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Kati n'agambye mufube. Ye n'agamba nti mufube okuyingira mu mulyango omufunda kubanga bangi abalinoonya okuyingira ng'ekiseera kiweddeko. Waliyo ekiseera okuggwako. Tyanga nnyo ekiseera okuggwawo nga teokyasobola kwenenya nga tokyasobola kukyuka. Kale abagamba ekisa kingi waliyo ekiseera ekiriba nga tekikyaliwo. Mukama yeebazibwe. Wali olowoozeza ku kiseera ekyo?
tolinda kiseera ekyokutuukawo. Mukama yeebazibwe. Dduka kati, fuba kati, oyingira omulyango ogw'omufunda nga Bayibuli bwegambye. Batono abalokolebwa. N'agamba mmwe mufube. Ekyo mukireke, mufube buli awulira ekigambo kino, fuba okulaba nti weekutulako ekitta endagaano yo ne Katonda. Ekyatta endagaano yo ne Katonda. Lwana n'ekyo okomewo eri Omwoyo Omutukuvu. Kale katusabe ku lw'ekigambo ekyo. Katonda omulungi ow'ekisa, Mukama tukwebaziza n'olwaleero olw'ekigambo kino eky'okufuba, eky'okuwulira eddoboozi lyo, eky'obutajjulula kuteesaako. Bantu bangi Mukama tujjuludde okuteesaako, era otutunuulira n'otusaasira, era n'ogamba bano baliwona batya nga balese obulokozi. Tuliwona tutya bwe tuliba tulese obulokozi obukulu? Tuliwona tutya ayo Omwoyo Omutukuvu? Kyetuva tukwegayira olw'ekigambo kino olwaleero. Era nkuyita ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna, bw'ayogera kibeera ne kibeera. Anyweza obulamu bwaffe, ategeera eby'omunda eri ebyebuziba. Mukama tukukoowoola. Era nkuyita olw'ekigambo kino Mukama. Nsabye kibeeko omukazi gwe kirokola, nsabye kibeeko omusajja gwe kiyamba. Kinaamusumulula enjegere ne ziva mu bulago bwe, kimusumulula enjegere zive ku mikono gye, kideete okuteebwa okuva mu kkomera mw'abadde, afulume obukalu obw'omwoyo bw'abadde atambuliramu, afulume agalowooza agabi agawamba omutima gwe. Taata leka kibe ekigambo ekinataasa omuweereza oyo, ekinaamuwonya okuva mu kuzikirira okujja. Mpita Omwoyo Omutukuvu omwamire ffenna, tubikke n'endagaano y'omusaayi gwo. Omubi anoonya omukazi oyo asobole okumusuula, naye Mukama nkusabye okweka omukazi oyo mu lwazi, omusajja oyo mukweke mu lwazi, mubikkeko mu ndagaano y'omusaayi. Mutaase eri akabi akajja mu linnya lya Yesu. Mutaase eri akabi akanalumba omuntu ow'omunda. Muyimuse okuva mu kizikiza mw'abadde asibiddwa. Muyambe okwawula eby'omuwendo okubijja mu bitagasa Mukama. Nsabye ekitiibwa kyo kimamire, ekitiibwa kyo kimulise eri omukazi oyo, eri omusajja oyo Mukama. Mpita obulamu okomawo nate. Yesu wange ozuukize ebifudde ebikomawo, ozuukiza obulamu obadde bugenze ne budda. Omwoyo wa Mukama baako gw'ozuukiriza obulamu obw'omwoyo. Atambula naye nga munda mufu, ng'alina erinnya ery'okuba omulamu naye nga yafa. Ani azuukiza ebifudde? Ani azuukiza Lazale yali afudde? Mukama si ye gwe. Tukuyita olwaleero, enjala n'ennyonta yaffe ekomawo nate. Twatambulanga naawe nga twagala gwe, naye kati tululaluukanira, omululu gweyongedde okulyaza amaanya, era nga kye tukola kuwonya kiwundo ky'omuntu ow'oku ggulu, naye mundanga kuvunda, mundanga mabwa. Mukama leka ekisa kitukyalire, wabeerewo okukyalirwa kw'Omwoyo Omutukuvu, wabeerewo okukyalirwa kw'obwa Katonda, wabeerewo okwambala amaanyi, wabeerewo okukyusibwa mu linnya erya Yesu. Buli mukazi na buli musajja, ekisa kyo leka kimumamire, ekisa kyo leka kyogera obulamu, ekisa kyo leka kyogera okusumululwa. Era nangiridde omukisa ku bulamu bwo, okuwangula okuva eri Katonda, akusibe ekimyu, akunyweze mafuta, akuwa kutoloka mu nkambi y'omulabe. Mu linnya lya Yesu ogolokoka. Ekigambo kya Katonda ddagala, leka kikusumulule. Ekigambo kya Katonda bulamu, nsabye kireeta obulamu. Mukama ng'otolosa omusajja oyo, taata ng'otolosa omukazi oyo, ng'owanirira omuntu ow'omunda, omuwonya olwaleero. Waliwo ekisa ky'otuteerawo Mukama, ekitutolosa, ekyo ekyatulusa Mukama taata, ekyayamba Luti okufuluma ekibuga, n'omwanguyiriza, n'omwanguyiriza, n'omufulumya. Kyekisa ekitufulumya, tutambule naawe Mukama, tutegeere ebyama by'eggulu, tutegeere ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, tuleme okuzikirira mu kuzikirira kw'ababi. Tuyambe Mukama, nga twawula eby'omuwendo, nga njawula eby'omuwendo, nga njawula eby'omuwendo okubijja mu bitagasa. Ekisa kinyambe, ekisa kimpalule, ekisa kinyweze, ekisa kimpiseewo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kwebaza Omwoyo Omutukuvu kubanga oli ku lwange. Weebale Omwoyo Omutukuvu kubanga oli wano lwakubanze. Weebale Mukama otuma ebigambo bino lwakuba omukazi oyo ng'onoonya emmemme yereme okuzikirira, omuwalula okuva mu kwonoona, omuwalula okuva mu kibi taata, owalula Mukama omugjayo.
olina w'omujja taata otuleeta wali ensula ez'amazzi otuleeta wali okuwummuzibwa otuleeta wali ekisa kyo Mukama otubikako n'ekitiibwa kyo Katonda era oleeta okuwangula enjoyi zonna tulema okuwangulwa abamu tuwanguddwa lwa ssente abamu tuwanguddwa lwa bufumbo bangi bawanguddwa Mukama lwa bitiibwa naye ekisa kyo kiwonye ekisa kyo kirokole ekisa kyo kyogera obulamu ekisa kyo kyogera okusumulwa ekisa kyo kyogera okutaasibwa era tunaataasibwa okuva mu mannya g'ekizikiza era tunawona okuva mu buwambe ne mu busibe tuvaayo mu kulemererwa kwonna mu mululu gwonna mu butamatira bwonna mu butakuta bwonna mu butali butuukirivu bwonna Mukama ekisa kitujjayo ekisa kiyamba omukazi oyo olwaleero ekisa kisomola omusajja oyo olwaleero ekisa kikyalira ennyumba yo mu linnya lya Yesu ekisa kya Katonda kisisinkana abaana bo ekisa kya Katonda kikubikeko weebale Yesu kubanga okusaba kwaffe kuwulirwa mu maaso go weebale Katonda ayogera obulamu weebale Katonda aleeta okudda obukya weebale Omwoyo Omutukuvu erinnya lyo liweebwa ekitiibwa era ligulumizibwe mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe mutusabidde tuddamu ne tugamba amiina era amiina. Nsaba Mukama abampeera omukisa mbeere bulungi tunaddamu ne tusinkana nate olunaku olunaddako olw'enkya mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe amiina. Mbagaliza ekiro ekirungi Mukama bankuumire. Haleluya. Amiina.